kale kadakika tusigazaayo ekibuuzo kimu kyokka. Eno ye Muhammad abuuza omusiraamu kiyinza okuba nga kigaziiko wadde nga kifunda wano, omusiraamu akkirizibwa okuzannya firimu eziri educational zikkirizibwa kati nga agenda kuzannya movie eyigiriza hijja, agenda kuzannya movie eyigiriza umra sala, ezo zikkirizibwa. Kunaza agenda kuzannya movie eyigiriza okunaza omufu, tewali buzibu. ate oba enkola y'obusiraamu ku bintu ebimu anti leero eziri education eziyigiriza eddiini oba neiba tuwanga tutya ne neiba naye era nga muraatul ahkam nga n'amateeka amalala gatunulidde enyambala obutakosa eddiini ate ziri nazo endala ebibiina biri obutabikosa nabyo kubanga nabyo twagala batulabireko bagala eddiini yaffe n'okuba omanya ebiseera by'eswala bwe ziba nga ziri educational eziyigiriza eddiini yaffe nga tezivoola ate eddiini kubanga olwo gye nalaba nga oli azannya nga mutabuliki ekirevu kinene n'empale naye ng'akuba omukyala ate gwe kuba kuvoola yeeteeza nyiika kubanga oyagala okugjayo karakita ate oba ovoola buli lwalo gijjayo kubanga ono yali azannya ekyo ng'ala kuyigiriza nti edda omukyala tebamukwata batyo yamaliriza ate nga kivuddemu kirala banabala balabe nti bakuba tezanyika oteekeddwa okuba nga waliwo omumanyi anaakulaga nti wano ojja kwagala okulaga kino waveeyo kinaate kino kivaayo kino kisigalayo kubanga oyinza okulabako sayidi emu newatuuka mesegi ndala. Wallahu alam. Imaamu wasuya yaffe nga bulijjo esembayo nga tumaliriza tusaba Allah tabaraka wa taala tugasina ebigambo bino kiwatandise nakyo kiri kyenjogera idha sahha alhadithi fahuwa madhhabi ekigambo abamanyi kye batugambanga bino byonna bye twogera wano bw'osangayo hadithi endala nga ntuufu nga yawukana ne bino kyekigambo kyaffe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi